linnya mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Asiimwe Rogers program Salawo Leero. Tuli ku kitabo oba leero nzize n'omusajja era omusajja eyali ow'amaanyi mu nsi yonna, omusajja eyali nga bw'ayogera teri addamu, nga bw'asimbula teri amugoberera. Omusajja oyo yali kabaka, omusajja oyo yali kabaka w'e Babuloni. Naye omusajja oyo bw'okitoreze ye musajja yalwana era bw'atyo n'alumba Buyudaaya, n'akuba kabaka, n'akuba n'abaana. Kabaka yamukwata n'amusiba, n'amuleeta nga musibe era nga mujjemu amaaso, ate batabani be bo n'abatta. Oyo omusajja nga bwe yasimbulanga nga tewali asobola okumulwanyisa. Omusajja oyo bamuyita Nebukadduneeza. Naye omusajja oyo bwe yawamba, bwe yamala okulwana yenna abavubuka be yaleeta. Abavubuka abo mwalimu n'omuvubuka gwe baali bayita Danyeri. Era mu kubaleeta bw'ati alagira nti bwe amala okuwamba alagira nti mundeetere abavubuka abagezigezi era abavubuka abo baba traininge. Naye omusajja oyo ndeese story naye mbaleetera omusajja biki ebyamutuukako na kiki kye yali n'enkomeekerezo ze. Bw'osoma mu kitabo kya Danyeri essuula 4 sigenda kugisoma yonna naye kutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi. Omusajja ono yatuuka n'aloota ekirooto, n'ekirooto ekyo kyaloota kye kino kye ngenda okubasomera, kiri mu Luzungu naye ngenda kubakola ki kubavunira gamba. I was looking and behold a tree in the midst of the earth, and its height was great. The tree grew and became stronger. Its weight reached to the heavens, and it could be seen to the ends of the whole earth. Omuti ogwo gwaloota. Nebukadduneeza wamala okuloota ekiro kinyini ye nga ye teyakitegeera, naye afuna oyo muvubuka gwamugane amuyite amuvunulire. Bw'okkirira omuti ogwo tegagamba its leaves were lovely and its fruit abundant, and in it was food for all. The beasts of the field found shade under it. The birds of the heavens dwelt in its branches, and all flesh was fed from it. I saw in the vision of my head while on my bed, and there was a watcher, a holy one, coming down from heaven. He cried aloud and said thus, chop down the tree and cut off its branches, strip off its leaves and scatter its fruit. Let the beasts get out from under it, and the birds from the branches. Nevertheless, leave the stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let him graze with the beast on the grass of the earth. Let this heart be changed from that of man. Let him be given the heart of a beast, and it 7 times pass over him. This decision is by the decree of the watchers, and the sentence by the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men. Give it to the whoever he will, and sits over the lowest of men. Ekirooto ekyo kye Nebukadduneeza kye yaloota. Naye bwe tulaba wano alaba nga atabuddwa. Kakati kyava ayita Danyeri n'ajja n'amuvunulira ekirooto ekyo kye yaloota. Lwaki ndeese omusajja ono Nebukadduneeza? Ab'emikwano mwenna abampuliriza, waliwo kakati Nebukadduneeza bangi, waliwo batumanya the great people. Mbagambye omusajja ono yali musajja w'amaanyi. Katukitwale kati nga bw'okitunulira mu nsi eno saawa zino
ng'etulaba ng'ensi eringa superpower gye tulowooza nga eringa nga America. Kati president waayo kubanga y'ono omusajja yali kabaka ng'atwala obwakabaka obulala bwe yalumbanga okulwana nga teri amuwangula nga musajja nga bonna bamutya naye aloose ekirooto n'ekirooto ekyo kyaloose takitegedde naye nga mbaddirako emabega gye saagadde okubalaga nti omusajja no bamala okuwamba abasajja bantu kwama nti yafuuka kubanga Daniel alina ekirooto kyeyavunula kyeyasooka okuloota era ekyekifaananyi kati Nebukadduneeza n'ategeera Daniel amagezi ge naye Daniel yalinga asabira omusajja ono kyenjagadde okujja yalinga amusabira era mwezo Saara ze yamusabira ze zaaleeta ono Nebukadduneeza n'aloota ekirooto ekitegeeza ki Daniel amugamba bw'ogenda mu lunyiriri 19 sura y'okuna then Daniel whose name was Belshazzar was astonished for a time and his thoughts troubled him. So the king spoke and said, Belshazzar, do not let the dream or its interpretation trouble you. Lwaki Daniel yeeraliikirira yali amaze okutegeera bikyava nga tannabakuvvuunulira Nebukadduneeza yali amaze obuteka kati ne yeeraliikirira ne Nebukadduneeza amugamba teweeraliikirira muwulira kambabuulire mwe mwenna abampuliriza bw'obanga olina omuneeka kati oli ne president nga wamaze dde okutegeera biki ebigenda omutuukako mu butuufu otyamu n'okumugamba oba oli gwe kennyini andikola ate jjukira n'ekirala ono Daniel yali mukwano gwo naye kati atya okumugamba biki ebigenda kutuuka ku Nebukadduneeza ne Nebukadduneeza amugamba mbuulira olunyiriri olwabiri Daniel atandika nti the tree that you saw which grew and became stronger whose height reached to the heavens and which could be seen by all earth whose leaves were lovely and its fruit abundant in which was food for all and which the beasts of the field dwelt and in whose branches the birds of the heaven of their home. It is you, O king, who have grown and become strong. For your greatness has grown and reached to the heavens, and your dominion to the end of the earth. Gamanti yegwe kabaka ero bwakabaka obwamusepako okutuuka mu ggulu so n'okufuba okwetooloola ensi yonna era munnyonnyola nti omuti ogwo yeggwe kakati bwamala omugamba nti omuti ogwo yeggwe kiki gwe ekyolowooza Nebukadduneeza kubanga yalaba bw'okkirirangama nti and it's an much as the king saw a watcher or a holy one coming down from heaven and saying, chop down the tree and destroy it, but leave its stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let him grass with the beasts of the field till 7 times pass over him. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which has come upon you, Lord the king. They shall drive you from men. Amunyonyola nti oja kuva mu bantu. Your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and 7 times shall pass over you, till you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it whoever he chooses. Amunyonyodde gwe kennyini ogenda kuvugibwa ove mu bantu ogende oli omuddo oba gundi ng'ensolo oba ng'ente. Naye kati eyo katuveeyo njagala mbaddire wano
bwokirira ku lunyiriro lwa 28 bice byatuka nga ndi mu kumaliriza agamba all this came upon King Nebuchadnezzar at the end of the 12 months. He was walking about the royal palace of Babylon. The king spoke, saying, "It is this great Babylon that I have built for a royal dwelling of my mighty power and for the honor of my majesty." Daniel, Nebuchadnezzar, atambula mu lubiri lwe, atambula takama kyekino guno bwakabaka bwe nakola ki bwe nazimba. Uliriza abakyayogera olunyiro lwasatu. The king spoke olunyiro lwasatu nti while the word was still in the king's mouth, a voice fell from heaven, King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you. Abakyewana bwati akyayogera eddoboozi neryogera nerigamba nti obwakabaka bukoze eki bukuvuddeko. Naye ab'emikwano omusajja ono Katonda amugamba nti ojja kugenda mu nsiko omaleyo emyaka 7 naye okole ki okomewo. Ebbanga ero Nebukadnezzar lyamala eri Katonda ajja kubalaga nti obuyinza bwa Katonda n'amaanyi ga Katonda nti bw'ayogera ekintu akikola era ekintu akituukiriza ate n'ateeka n'obukumi bwe nga ye nga Katonda bw'aba ayagadde. Ono musajja yamugamba ojja kugenda eyo era n'agenda n'afuuka ng'eso. Ekyesimanyi naawe kyotomanyi nti bwe yagenda eyo ani yali akumagamba nti waliwo mutabani we yasigala ku ntebe nekyali kisoboka okumuwambira ddala, naye bw'amala okuddamu ku magezi n'amala n'amuddiza obwakabaka bwe. Gwe wenampuliriza, gwe wenandaba nti kkiriza tegeera oba oli waggulu kwenkanawa okutuuka ku bire, manya nti Katonda yakyasigala ng'akyali waggulu era okukusinga. So ng'oli eyo waggulu tegeera nti olina okugulumiza Katonda, olina okusinza Katonda kubanga ye nannyini buyinza era neeyo gy'oli aba akutaddeyo. Kyangu nnyo okukugyayo nokka. Kozesa obwa amaanyi Mukama g'aba akuwadde oba bw'aba akuwanise okulaba ng'obuulira enjiri ya Mukama, okulaba nti okola ekyo Katonda ky'aba akugambye okukola ki okukola, kubanga kyangu nnyo okukugyayo n'akuzza. Ngamba gwe atanategeera Katonda nga tukubuulira enjiri, tegeera nti eyo gy'oli Katonda asobola okukugyayo n'akukakanya ate n'omutegeera bw'aba yasazeewo. Kaakati ye yalina obuyinza n'abagamba omusajja ono yali musajja w'amaanyi. Sawa ntwogera Babuloni right now teriwo. Bw'osoma nti mutamu Babuloni wano bagamba nti oleka emirandiro bw'ogenda mu buna byategeeza nti Babuloni emize gyagyo gijja kusigalawo gitya. Gyajamiza Babuloni tulina kati kiri kyali Babuloni kyaki kyamu naye waliwo kati Babuloni ekyemu by'omwoyo oba emize emikyafu kati egikolebwa kye tuyita Babuloni era mu kubikulwa bagamba nti kigudde Babuloni mu kifulume. Naye kyenkugamba tosobola kusinga Katonda, toyinawo osobola okuyita ku Katonda, toyinawo osobola okusala ekikuubo Katonda. Naye Nebukadnezzar teyamanya oba bwe yagenda mu kuwamba oba yali kifuna ebyo. Naye bw'osoma olunyiriro olusembayo Nebukadnezzar amala kuva eyo avaayo atendereza Katonda era ayogera nti amawanga gonna, ensi zonna, ennimi zonna musinze Katonda owani owa Danyeri, oyo Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Kikugwanira nga tonatuuka ku sseeryo ng'omaze okutegeera, kyuka salawo leero osobole okutambula ne Katonda nga bw'akugamba. Bw'atukugjayo ekigambo kino Bayibuli kuva ku lubereberye okutuuka ku bikulirwa eyogera ku kigambo kya Katonda, tukkiriza mu eno yokka yonna ate yokka. Bw'eba ogisome ng'otegedde ddala ekituufu ekirina okukolebwa, salawo leero, tolinda byanca. Togenda kukwebuuza ku mukwano gwo, togenda kukwebuuza ku sisitawo, togenda kwebuuza ku bbaawo, togenda kwebuuza ku oyo mukama wo, naye salawo mwoyo nga bw'aba akugambye.